nsoba byogerera nze mufumbiro nga yetuli we neemanyi awo nabadde ngenda okufira kubanga nabadde ngenda kukubirawo 1 or 2 baba feesi ku ttaka abalala banjiikire nkomawo naye nga toyinza kuŋŋamba bigambo ebyo mufumbiro nga ndi naawe nzayisima era wawonye nti wabigambye oyo kado noogeza omumanyira nga ndi ku mukolo ogutali gwa kitaawo nnyoko ovudde eriyiga nga envunza zakulema wadde okujjanjaba jjajjaawo baganda bayina envunza mpaka mu mbugo okyo mmanyire mu Buganda era oyo muvubuka gw'omanyira nga gwe mufumbiro nze nkulabula mufumbiro ogezangako nonsanga awantu wonna oba interview nomanyira interview egenda okukoma bw'ogenda otegera nti gwe mufumbiro ate oli fala nja kukulaga nti nooli mudongo weeyiganga eri mbuzi gwe genda olima ebikajjo omanyiranga ng'onsanze awantu tobola abantu bannupu abansanga baba n'empisa omanyiranga mufumbiro ogenda otegera nti ze ikyuli gwe nogezangako nomumanyira nga ntudde n'oleetaaga agakofe nyinza okukuba empina otegera ba street kid be baani omanyiranga mulala nkulabula omanyiranga mulala nze nsanga abaana bannupu era nitwebbo nga ntugenda kubanga basite ovudde eri mu kyalo n'envunza ezirumye essenga basenga abo mpaka mu mbugombwa gwe omanyire abantu mu Buganda gw'omusoga ng'ebikajjo loole ya mitwalo 5 ebikajjo ebyenkana n'essowaani y'emmere gwe mufumbiro nze nga ntuula ng'ojja omumanyira n'obwo obutali nyinza kololotegera omutabuliki yani njagala Katonda atusisinkanyeko aba nkugambe ngambe ebigambo byewagamba omusajja kulumbe ebikulema olaba ng'obiŋŋambi jja tega nti isima omusobola Uganda police CID mpita ba Uganda ni police bannange muyina okukwata mufumbiro ezo empisa bamufumbiro ze balina ziri baberic mufumbiro alinga omuntu ataasoma oyinza otya okugenda ng'omuntu atudde ku mufu n'otandika omukulembeze deputy spokesperson wa party n'otandika okwogera ebigambo ng'obyogerera omuntu gwe balonze omuvuma omusongamu omugira kati akakatambi temukaliiko musatuleetega kaisima nti yavumye hamu muto ozatamanyi nti no twakolako video katomulumba azimanyi zamukolako ki zakendeza akawunti naye polisi mulina okukwata mufumbiro yayisiza bubi nnyo omuntu that's beyond omusajja atudde kuziika n'ojja ng'omwogerera ebiga nsoba byogerera nze mufumbiro nga yetuli we neemanyi awo we nabadde ngenda okufira kubanga nabadde ngenda kukubirawo 1 or 2 baba feesi ku ttaka abalala banjiikire nkomawo naye nga toyinza kuŋŋamba bigambo ebyo mufumbiro nga ndi naawe nzayisima era wawonye nti wabigambye oyo kado noogeza omumanyira nga ndi ku mukolo ogutali gwa kitaawo nnyoko ovudde eriyiga nga envunza zakulema wadde okujjanjaba jjajjaawo baganda bayina envunza mpaka mu mbugo okyo mmanyire mu Buganda era oyo muvubuka gw'omanyira nga gwe mufumbiro nze nkulabula mufumbiro ogezangako nonsanga awantu wonna oba interview nomanyira interview egenda okukoma bw'ogenda otegera nti gwe mufumbiro ate oli fala nja kukulaga nti nooli mudongo weeyiganga eri mbuzi gwe genda olima ebikajjo omanyiranga ng'onsanze awantu tobola abantu bannupu abansanga baba n'empisa omanyiranga mufumbiro ogenda otegera nti ze ikyuli gwe nogezangako nomumanyira nga ntudde n'oleetaaga agakofe nyinza okukuba empina otegera ba street kid be baani omanyiranga mulala nkulabula omanyiranga mulala nze nsanga abaana bannupu era nitwebbo nga ntugenda kubanga basite ovudde eri mu kyalo n'envunza ezirumye essenga basenga abo mpaka mu mbugombwa gwe omanyire abantu mu Buganda gw'omusoga ng'ebikajjo loole ya mitwalo 5 ebikajjo ebyenkana n'essowaani y'emmere gwe mufumbiro nze nga ntuula ng'ojja omumanyira n'obwo obutali nyinza kololotegera omutabuliki yani njagala Katonda atusisinkanyeko aba nkugambe ngambe ebigambo byewagamba omusajja kulumbe ebikulema olaba ng'obiŋŋambi jja tega nti isima omusobola gwe mufumbiro nkulabula Uganda police we mubanga eyo nonsense gwe mugendo leka tujja kwerwanako nze yukanti embala simye ebyo byaba kusaasira nyinza n'okusalawo ne ngamba Allahu akbar nendyoka nkwata ejjinja nendyoka ndikukuba omutwe ne banjiikira nenga gwe tojja wona bayinza okunjiikira abantu 2,000 naye nga gwe gwenkubya ejjinja tojja kuwona mufumbiro nkulabula mbwa gwe ogezangako nonsanga awantu wonna ne wooli nsongako busonzi what wogenda otegera nti nze isima
wallahi billahi tallahi tokigezangako kola olunaku lwogenda otegeera n'abanupu bajja kwewuunya nzooza kintambula mu kibuga ne bandaba ne bandeka ogenda kwewuunya explosion eriva wano olitegeera nti nze ekikyulisiza nnyo ng'omanyiira ng'ontudde byange enzize kuziika ng'ova eri n'eri yeyo omusajja nga mutitizi awo wennyini we wali okutamye wennyini omanyi fe tuli ba street kid wennyini naye kakatayi ngisikamu busisi be dada ona nengayiwa ogenda otunulawo nga gayiise kuba nyinza okukuba amanyi mungu naate kubanga self defense munnange zaake nga tawa gundi haga Ssenyonyi nakugamba olunaku lw'olinyiiza abanupu bakusomedde wategedde layini mwoja kasita olaba baddaani magic ne Eddie Mutwe ne Selector Devi nga bali against manya ne Bobi Wine ekyakiri against obwedda Eddie Mutwe awandiika ne baddaani magic ne bagamba kola apology ng'omanya Bobi Wine akiriko kuba bali baddaani magic tebasoma naye bebabe ba Selector Devi nagamba Bobi Wine takyesiga bali mu parliament olowooza lwaki Eddie Mutwe obwedda awandiika agamba Selector Devi nagamba weesige gwe wekka mwe temumanyi politics abira mu parliament Ssenyonyi takyali wammwe genda olabe kantuntu akugambe buli gwe bateeka ku paaka ne kukosase oyo omuntu tosigala the same because buli lunaku oba oyogera n'abagagga ba Kampala gwani Busaati enyumba gyazimba wano ya milioni 8 banye bamuyambe bagagga kuba kukosase odiringa n'abagagga ba Kampala tosobola kusigala the same. Ssenyonyi anyirira alinga kinya yabadde n'amonge webeekuba images ziskwata ku muntu ali mu struggle era abali mu struggle bakoze bati bano be basajja abagamba tetwerinaanya muntu atulugunya omuntu akolagana ne Nakyemalira tetukolagana naye ne era wano omusajja Abedi Bwanika musanyufu Abedi Bwanika yagamba nali nsaba bannange tukole dialogue tujje abantu baffe mu kkomera bannange baavuma Abedi Bwanika nenge kituufu si gwe oli mu kkomera kati abagamba tebateesa n'abantu ate bali bawahaaga munnange nga social media nga beekonsoli nga tati mumanyi nuupa eritolola nti kati mwadde mwagala zaakakube amongi mumanyi omuganda ne bwomunyiiza kimusigala ku mutima kyabalidde abasajja bammwena spokesperson kayennyoleko manyi twatuuse wali nga kulonda kalulu kawa NRM eva mu Sekenge emanya agenda okubeera ne deputy kati Anita yabadde akagamba omulonde kuki nibuuta mulonda yazza kimanyi nti sek emaze okugamba Anita abeere ne woota ndi mulonze kati okulimba abantu nti mwabadde ku bululu kyakulidde naye Katonda ono w'amaanyi Ssenyonyi wakirabyeko nga they have turned against you. You will not ebintu bya nopo tebiriwo but they don't have mercy. They will descend on your children, your mom. Kasita ekintu kibalya nopo mulaba temuinterpretinga bifaananyi bubi naye ebifaananyi byaleese bitter test ne bibalaga kye tubagamba politics wa parliament wanjawulo nnyo n'owa pate bano mukama wammwe bamujja mu media bamusala mu bantu oli abeera eri magere yezingira omukira gw'emagulu nga kapa talina kintu kyanenya munnange weegendereze nnyo bapolitician bazaake bagezi bamanya engeri gye sitalina byakuteesa nasomera mitiyana. What do you do? Make controversies because wokola controversies zivaamu na negotiations kati zaake ayagala okudda ku kifo kya commissioner bw'oba wanyiiza deputy speaker ate n'afuuka sipiika bannange weesonyiire ddala obwa commissioner kyokka ekifo ekyo bakyagala kyobola abafuba nnyo bayogereganye Anita asobola okuyamba kuba sipiika yafuga parliament kati civility recalls for Sewanyana manya zaake and Ssenyonyi to talk to other leaders naye politics wa people power wampalana wa bivumo Uganda police nga temunnaddamu butambi bwe muddamu obwayikiri ne mumpita nga tewalina bujulizi mukwate mufumbiro. Deputy speaker wa Nuupu asusse wagenda ku TV n'ayisa mu Chief Justice amaaso yeefuula ng'eyasoma baganda be balina envunza abawala z'abakwata ne mu mbugo gye bali eyeyiganga baganda be teri muntu ayagala bawasa mulongo naye ye mulongo yekka ayina ekisiraani nti ne bwe yeesimbawo nga people powers era abalugwa abasoga tebaamuwa
kati ayina empiiyi ku mutima akyokoza abantu abazze okuziika amanyi naye mufumbiro lw'olimanyiira ng'onsanze ogenda otegeera abafuga eggwanga lino nkulabula lw'olimanyiira mufumbiro ng'onsanze awantu w'olitegeera nti ate bano bayituli balaba edduka ojja kutegeera obukolwa ojja kutegeera obubuka obugenda okukuyiikira oligenda ottuuka ku nuupu nga tolaba nze ntambula muno bansanga naye simukusangangako ku kye wakoze ku mufu omuntu nuddemu mumanyira nga zozika nze omanyiranga mufumbiro omanyiranga lw'olitegeera kezemba lw'olitegeera amaanyi ga dulooni maama tujja kuteekamu tukuvuga empaka kalamojja ate nga tukuba kibooko tumale tukusuule we twaga ensi eri kulabira eyo omanyirani ku mufu niweekalakasa ku mufu tolina muganda tumanyi ne gye bagenze ziika Masaka oli musoga gakulemye olwanira ebikajjo ololeyo ebikajjo egula $5,000 ze ssente abantu zetulyamu emmere gakulemye okwogera ebintu ebyamagezi weefudde kanibolo zimu omuntu ayagala oli omulambo oli abafu omufu muganda ali Masaka omanyira abantu abali mu regioni omuntu baba muwadde obukulembeze gwe wamuwadde waba abukkiriza kiziti wa problem genda weetereze ku pate muddawo mumusalasala gundi zaayisima simanyi vidiyo muziweereza mwakola atya oli yanfunanga kirabo yanywezanga musumali yasibisa natti 5 naye nze nkubuulira ndabula omuntu yenna ng'omanyi totegeera politics ng'akunyiiza nonsanga nolowooza ojja kukozesa obusungu bw'olina mbu simanyi nga tolina na political office oli muddo wabulira oli mumbowa tewalina akumanyi oziwulira nga wezaaka bannange nno tukyamula nga tukyamudde bamba tukusanga ne tukukyamula ogenda ova mu dulooni nga weewombeese togimanyi dulooni kati mufumbiro njagala okukulabula nkulaba ku TV show ngenda tandiko zigendako nkusange ng'ofuluma nga wendi nkugambe ekyuli nzuuno wano ndabe kyokolawo lw'olitegeera nti wano e Kampala gwe omusoga toyinza wamba mwayavu wala Besigye yabaga ewammwe edikwota ya bwavu naawe ojje mu Kampala oyasamire ku TV zaffe ng'omumanyira nja kukusanga otegeere baani abafuga nja kukusanga otegeere baani bannannyini bukolwa otena okukyogamba eyo ekikyuli kyekugaiva wano odduke teweepankanga ku bantu ng'ate toyina maanyi oli munafu nga naawe ate omanyira ate abaffe nga ffe tufuga gwe mufumbiro tumanyire nga ffe tufuga weegendereze tujja okutereeza emba ne Bobi Wine yeewuunye wano wakajjawo oli fala weeyiganga oli fala wano mu kibuga gwe toyinza tubuulira byakukola mufumbiro you leave me no choice nze tojja kwembalasinga bwotyo mu bantu nga totegana bye twogerako this is a mind game if you can't contemplate it sit down oba tosobola contemplatinga nga bakuwangule mufumbiro sit down kyova wagwa mu bululu kyova wagwa baganda bo bennyini tebaakulonda onoonya bwemupi ogenda buli ku radio campaigninga oyogera weefudde nonsense buli byoyogera ku TV bogus mwerere bakugamba bino n'amateeka tewagamala Ibrahimu Kasozi ye yali akuweerera ono MP n'olemu okusoma ogamba abantu tolirooya wakola course naye tolina certificate wagenda ku Road Development Center tewamala kusoma kyova olaba nga tewayitamu ne mu jjinja iganga weefuula ayogerera abasoga lwaki tebaakulonda mbwa ggwe lwaki tebaakulonda bakulaba lwaki togenda n'oyogerera ku leediyo z'abasoga oli wano mu Buganda ku leediyo ng'ate omanyira baganda njagala onsanga ate tugenda kusanga kati tugenda kukulondoola drone egenda kukulondoola wodda wetudda mpaka wetukubamu ku kibooko esha sewungu simanyi Bakanansi owa kilo 16 alina olugezigezi n'ogezi owasa Bakanansi obufumbo obukulemerawo olugezigezi lwayina ayinza n'okukubuuza kyaya amazzi gatokota gatya agakyayi omukalu kati abaana abo mulaba ensonga y'Seattle mugamba yali y'amalwaliro kituufu naye mwagikola mu tayimu enzibu ku tribe enzibu Museveni amaze emyaka azaawo nkolagana ye n'abalugwala Museveni ejjudde prices ezirinnye nga ki
ebintu tebikyasoboka. Abakulu ne batugamba tunaabise ebbombo, simanyi tunaabise eki. Bw'oba olinayo akantu konna nga Mukama yakusitula mu ddaala, manya nti sabbuuni takyagulika n'ebyokulya, naddala mu abali mu diaspora. Yamba ku bantu okubawa ebituuse. Bw'oterwanako ogenda enjala ekutta. Baabagagga balina ebyokulya mu fridge. Twekwatekwate, tube bakisa, tuyambe ku abo abatasobola, kubanga bannange olutalo lwa Ukraine nze nali simanyi nti sabbuuni tumujja Ukraine, sukaali titumujja Ukraine, simanyi manda, simanyi watermelon, ebintu byonna ebbeeyi yeekanamye. Amafuta, omuntu bw'atakuwa lifuti tomunenya, n'okutuula obutuuzi mutta omulala oli alaba nga atuulidde amafuta. Yes, ebintu by'ensiwa ebityo nno munnange, tolowooza nti wooli bizibu nnyo, ate n'ewalala gy'olowooza essanyu ate bizibu wala nnyo. Twekwase Mukama Katonda, embeera ejja kutereera.